Nenga ndabisente. Walabika bulungi nnyo. Ndifiti. Nnyo. Ontwale wamu bakkiriza. Era omukyala namala kutuusa mu lujja. Bagamba alesedde. Alese omwana bulijjo gwe twakola ki? Omwana oba omusajja. Otamanyi nti wetuuka mu maaso g'abazadde muba baana. Mpozi. Mu maaso g'abazadde mubeera baana. Mama weebale. Thank you mama. Otaddemu kayuji oba gundi bondi 7. Toka panchinze. Amaanyi gajje ngotaddemu kabondo. Lwaki olowooza Lwaki mulowooza nti abawala abalungi balina kubeerawo nga kyakuzannyisa? Ssemakula Shakira ge mannya, oli ku Shaki Media, tuli mu program Zuula n'omukulu Andrew kwe tugenda okubeera nga ate tukuwa kano na kano tukuyigiriza biki omwana omuwala biwandisaanye okutambula nabyo mu nsi okulabika ng'omalako n'okumanya nti abasajja abayaaye mu nsi bakola ki gye bali. Olunaku lwaliro njagala njozeeyoze abamu ku ba main sponsors baffe nga ono ye Buya Auto Brake Pads and Spares gwe wenna ali eyo mukwano nkujjukiza oyina emmotoka wansi eyo wakutawaanya oyina bu spare bw'oyagalayo nyinza okuba nga sibumanyi kuba simanyi kika kya mmotoka kyokola ki kyovuga naye mukwano abantu bano basangibwa Wakisekka. Gende Wakisekka otuukeyo adduuka lirimu musiraamu omukubira essimu ojja kuyita ku noti 7557 36 39 62 ku noti 7557 ku noti 7557 36 39 62 musiraamu agenda kubeera nga kwata okuwa spare yenna omutuufu mbuli kimu kyoyagala oyagala seat covers oyagala brake pads oyagala ki byonna agenda kubeera nga akuyamba abantu muke Wakisekka mugamba nti obuyaaye bungi abafere bangi naye munnange byakyukamu kasita oba ng'olina omuntu gwe weekwatako gw'okubira akasimu n'omugamba nti munnange neetaaga kino na kino agenda kubeera nga akola ki ng'akuyamba bw'atawulidde bulungi namba ya simu tugenda kubeera nga tugikuteerawo ku screen yawo ojja kubeera ng'obalaba obanoonyeeko ojja kudda nebaze ojja kunneebaza bw'onaaba omugezi ojja kunjokyayo bw'onaaba toyina nakyo itiizooke kasita ogendayo n'obawagira kubanga naffe batubeereddemu nnyo ate munange abalange ayagala okulya akamera akalungi olina ka girlfriend ko wakakafuna wakakuttedde oyagala okaleeteko mu kifo eky'amaanyi genda mu Kamwesi ogende awali garden ojja kusanga tonic nga gyeri eyo balina ambiyasi yabwe ennungi nnyo nga wakakwana kyensobola okugamba. Full video eyemboozi eno ogenda kugisanga mu Sunset nti omuwala omulungi buli musajja amutuukako omubite bamuzannyisa munnange ate balina n'eŋŋombe egamba mbu abawala abalungi olugezigezi lwe lubalemesezza okuva ku nzija balina olugezigezi abawala abalungi naye mmwe bwe muyita olugezigezi zibeera principal omuntu aba ne principles ze kwatambulira olina olugezigezi nantirabayo tandikira ku ggwe mwennyini nti olina olugezigezi ngoza kisigamye n'omuwala atwadde ebyokunywa nti alina olugezigezi wakisinza kimugerezaawo because she's not beautiful. Yes, she's and not. for you, what? Waliwo bye sijja kola Andrew waliwo bye sijja kola according mu class yange ne level yange oliwo abatali beautiful goli ki I'm not also too beautiful but waliwo bye but you are sisobola beautiful waliwo nganza omuntu ku class yange kye sisobola kola oli tayinza kugamba nti no nze ku class yange because yemanyi bwati bwali niyetawala bwati so gwena musisinkanye naye n'omutwala nga bwali era nange ninga bwendi who feel that you're beautiful. By the way, do you know beauty is within it is a mindset. What do you mean? Ochimanyi waliwo omusajja gwe bayita Sebabi alina omutwe gulinga ebbaafu guti naye okimanyi alina akakyala akalungi naye kamugamba oh you're handsome naye n'agamba akakyala oh you're beautiful. Omanyi lwaki amugamba nti you're handsome kubanga gwayagala kato kitegede nti ya muntu omutuufu bwe yatuula wansi agamba ngwe is he handsome kunze sino of course kunze si mulungi naye njagala ati oli walaba ye agamba ki gwayagala ekyo kyekyalema abasajja otegeera Andrew bwe nsalawo omusajja like guy wange bwe nsalawo okufuna guy Andrew nengamba nti mubanja oyo gwe nnooze ne bwaba mubi ng'alinga Sebabi of course gwona ntuukako ngenda kugamba he's handsome wali amalirawo nze mwagalanga bwali ekimu kiremesezza abawala abalungi okufumbirwa bemuyita abalungi the beautiful ones kakamanyiro kemuyina kemukwekera mu principle nti nze within my principles nti sikola bwe nti nti nze sagala musajja talina mmotoka
Sagala musajja atasola jindi. Okimanyi n'omuwala gwe nalabye ku gundi ku TikTok. Abo basiru tebategeera ate abo si balungi. TikTok yagambye tayagala musajja ali asola nansana. Tayagala musajja asola yoba na yegede kyalo kyekirala kyengera simanya biki. Ayagala basajja baffe abe munyonyo. Ayagala fa abe buziga biki. Ebintu bya kisiru ebyo. Let me tell you something. But batogera ku principles. Those are not principles. Anti oli yakitwala nti agamba ye principle ye. Nino kati atoyo bwakikugamba osula wa ovuga motoka ki nti ye principle ye. Kati atoyo abamunaku. Oyo abamunaku era bunaku bwe bumutawanya nti anoonya musajja agenda kumujja ku level gy'aliko amuze ku level endala. Abasajja mulina ekintu kye mutayawula. Nti nze Andrew ngenda kwagala naye mulimu ebintu bye sijja kukola. Kati ate gwe byolowooza nti lugezigezi. Ngaki? Ngaki? Mulimu ebintu abaana balungi batakola Andrew. Ngaki? Okitegeera. Kati nedda labayo. For example Andrew onkwanye Semakula Shakira. Siri bubi. Nsobola okwemalira ekizibu ky'akakadde. Osola mu kifo kirungi, olina ku ssente. Kati kyogamba osuubira okugamba Andrew osuubira okugamba nonsense. What do you call nonsense? Kati ngekyo kyogambye mbusimanya nganze omusajja nsooka kumubuuza gy'asula ndyoke mmanyi eyo. Bw'abanga omusajja oyo gy'asula nga makaage nga kifo kye. By the way, okimanyi kino abawala ababeeyogeza ebintu ebyo by'ekisiro ebyo bava mu maka amanaku. Weebale nnyo. Kati okitegedde. Bojje basula mu nzigotta. Weebale nnyo. Balya kimu, that is waba alidde. Balya kimu. That is waba alidde n'alya kimu. Basula mu nzigotta, balya kimu. Basharinga engoye. Baba abawala basosola abawala 10 mu room emu. Mu single room ya mitwalo 10 neji. 12. Bagisulamu abawala 10 ne bagigwamu 10. Naye wano mu kufulumanga kubya akateeteeyi. N'omusanga ku bbala. N'ogamba my God. Omwana ono like we munyonyo maybe abadde alina kyazo kyeyo nengo omuwala ava mu nzigotta eri. Okitegedde? N'olugoye yakubidde jazz. Kati be bajja bagamba nze sagala musajja asola nansa. Maybe because it's from it comes from where they stay. Kati nga yagala chusa position nze oba nange osola nansana. Oba osola nansana nange ate ndiwe bwayise sinajja ntwala njagala we buziga. Okitegeera. Naye ne beerabira nti ebifo ebyo Andrew osobola okubeera ng'osula nansana nga kifo kye wakigula. Ng'olinayo ettaka lyo olina kuyiika gye wazimba. Era ekyo omuntu akyogera aba munaku. Era abasajja babimanyi. Nazimbayo single room oba nga nazimba room zizange 2 ye waba ewange. Nze mmanyi principles z'abaana abalungi ezisinga ennyo okuyombya abasajja. Esooka nti Andrew agenda kunkubira essimu. Katugeze weekend yonna ezze tuli weekly days. Andrew zo kimanyi ojja kunneetaaga ku weekend. N'okwata essimu ku Saturday ku makya. Hello, Sheki, how are you? I'm good. Badde njagala ojjeko ewaka ku Saturday. Yes. Tewategedde oba ninayo appointment, ninayo ebyokukola. Abakyala abamu ku Lwomukaaga bwe tuba tetukola oba Sunday ebeera gye n'okulinnyinga ewaka. Kati gwe mu budde obwo nneetaagira. Mwoba obudde bwe nneetaagiramu. Kati ngenda kukugamba nti kati jjukira nze Andrew nze nina nno mu kamwa kange. Mu kyenda banga tekimpisaawo. Nze nno tenkaluubiriza gigamba nti mu nsonga eyo omuwala obeera mwavu. Tolina kubeera na no. You're not entitled to say no anywhere. Kati mufudde abantu nti bayaje. Omuwala ng'oli mwavu. You are not entitled to say no. Why? Man. Why? Kubanga. Lwaki mulowooza nti omuwala omwavu sente agenda zijja mu basajja? Anti wuliriza. There are women, wala abakyala abeekozesa. Oba omukyala alina akozesebwa but she has a position somewhere. They have created their world. You see? They are somewhere, they are well positioned. Oyo, aina audacity to say no. Sijja sobola kukola ku Saturday. Naye obeera ng'oli mwavu. Kitegeeza omuntu omwavu by the way, omuntu omwavu obeera n'obudde bungi. Buli kimu kirina abundance to you, obwavu tulo tungi, time nyingi. Kati omuwala tokola. Okulowooza ebikuzimba kiba kitone. Kiba kitone. Kati ongamba otyo omuwala omwavu, we don't have time. Nze ngenze okukubira me who has the factors of how to cheat the factors of is it factors of production to cheat nga kicho otegeeza mu kyo kicho yagala akake kamanyiro k'abasajja kugamba kamanyiro unze agena nengi ya sente nenzi weesa nenzifuna renfunye time kati njagala kola because people who have made it in life tabalina nnyo budde bwa kwenda ku wajjenjero
so renfunyo budde ne Saturday no njala kuwumulamuko Shakira ku Saturday njagala kukulaba lwaki kinsuleko ku Saturday oyina ebyokola Mane chovola abana abawala mbaka kasama zibaga katonda abana abawala bakyalowooleza mbasajja nti agenda kumpa kino mukyamanyirwa nnyo era beba bavayo ne batandika tukabira ku TikTok omusimanyanga bannange era omusajja oyo kigayina kimpita ne kitandika okungamba bwe kinebwe abawala muyigo kola toyina situkokola obemu n'akasenteko tokola by the chovola bobera yensonga lwaki tebayina nanno mukamwa nze nabeerako n'omukyala naye omukyala yali takola mukubeera nga takola kitegeeza nze yali ayimirizaawo amaka ekitegeera naye ng'oluusi osobola okumugamba nti oba yeetagayo oba lwobwetavu bwa kino notasobola kutuukiriza mu that very moment notuukiriza after that moment ye ng'agamba nti no oganye sente maybe nawe ng'ayina period of time mwazaagalira ye naye we yatandika okukola n'amanya nti ewaka osobola okuddayo nga tofunye yadde omutwalo osobola okumala ewiiki nga toyingizaayo mulimu n'ogumu kyokka ate ng'abeewo balina okulya balina okunywa balwadde balina okukola ki so watandika okukola n'amanya the value of money anti kati mwe abakazi abalungi you do not know the value of money because muli ku receiving end gwokimanyi Andrew ajja kumpa Alex ajja kumpa Gundi ajja kumpa Abu ajja kumpa you don't know the value of money tukyogereko Andrew lwaki mulowooza nti abawala abalungi balina olukala lw'abasajja abali emabega it's because toyina ng'egyo enticing nze kati ekyo Andrew ogenda kigamba mwana omuwala omulungi ali mu myaka katugambe mwana myaka 18 okutuuka ku myaka nga 24 tanaba kusalawo kikyayina kukola ate nga nawe 24 ku guno omulembe gwaffe omusanga omwana ayina ebbina lye bulungi ayina figa ze bulungi talowooza nnyo alowooleza mu basajja muwa ne kati Andrew omwana asusse emyaka 24 ayingidde emyaka 26 27 ng'osuubira kyaliko ye ndowooza yokuba nti Andrew agenda kumpa era omuwala bw'oba okyaliyo ng'oli mu myaka 28 27 ng'okyalowooza Bugundi agenda kumpa mukwano okusekeredde anti kiri bwe kiti Shakira yensonga lwaki muteekawo amateeka agatasoboka ti Andrew bw'obudde ddala bw'oba okakasa nti ompa ekitiibwa by the way ebintu bino beetaaga mu respect bw'oba okakasa nti Andrew I give you respect naawe nange neetaaga respect ng'omuntu toyinza kunkubira ku Saturday ku lunaku olwennyini ng'onjagala ng'ennaku zino zonna obadde ojja okipulaninga era okimanyi wuliriza nakugambye kati essaawa zino eno period gye tulimu kati ya bululu kati ffe that work in the media tubeera up and down companies and organizations zilikola documentaries you are here kati juzi nali Karamoja nvuddeyo ndi south eyo Katakwi that side Soroti eyo Kumi nali eyo okitegeera now ozunze mu bifo bino ebyenjawulo kati olunaku lw'ofunyeewo ne lugwawo bugwi nti katuddeko e Kampala maybe we have to have a meeting now in that time those 24 hours ngenda okuspendingayo kankubereko Shakira jangu ndabe ate onyumiza ate nga nzakubeezaawo kye nakugambye omuwala oba mwavu nga toyina ssente kitegeeza you have abundance of time nedda awo mulinga abagamba nze sponsor wo wonna bwekukubiridde kitegeeza leka whatever you have and give me that time seka salamu aleikum walaikum salamu ajati wambuuzizza lwaki abawala abalungi tebafumbirwa lwaki abasajja tebawasa abawala balungi my question was lwaki abasajja balowooza nti abawala abalungi buli muwala omulungi nina kumuyitamu buyisi ntambule nkole ki lwaki mulina that mentality egamba nti omuwala omulungi ateeka okuba nga aliko layini oba tulera y'abasajja anti ekyo nawe okiraba omuyembe omulungi omuti omulungi oguliko emiyembe oba ebibala gwettanirwa nnyo enkyo nkonyogo oli muwala mulungi oli kavicious oli mweru oyina ebbeere ttutu si nze nzekka akulaba newe naalibadde nze nzekka newe nebadde nze nkulaba naye nina abantu tulina levels ez'enjawulo mu byenfuna nina abansingako ku byenfuna ne mu property they're also looking at you kitegeeza waliwo a point of comparison okitegedde nti nze enfuna yange oba nebyenina byange waliwo agenda okujja ate nga alina ebisingako ku byange ddala you'll give me a second thought tukwataganye ekyokubiri omuwala omulungi oba okimanyi na buli omu ali okumulaba buli omu amulengera buli omu amulaba because she is attractive there is no way you can entice me nze
nti mbutufu olaba nze nzekka nga Alex akulaba waliwo Haji akulaba waliwo Akram akulaba waliwo biki so mbeera insecure even though when I have money nakugambye nti omuwala ne wosalawo because omuwala omulungi obeera bavugamba atava ku mulungi afaawoza okitegedde omuwala omulungi wobeera naye ababalungi abamalayo abo obeera ku bunkenke kubeera ne waba akubye essimu ayogera na muganda we omulenzi era obulowooza maybe kati ekyo kizibu kirimu mu abasajja kyenjagala tumalewo anti kyenkugambye nti tobeera secure nga gwe buddakika oba ku bunkenke kyovala omusajja alina ssente agamba omukazi wange namujja kukukola aleme kulabankana n'abasajja waba ayagala genda out nza mutwala out waba ayagala genda ku beach nza mutwala ku beach talina kulabankana n'abasajja balala kankamaleyo katini ne kiba nti osazeewo abasajja abamu bagamba nti omukyala nze kamuteeke ewaka musasule ng'omusala abenga akola ye okubeera nange ewaka kagubeere mulimu oyagala sente meka Shakira milioni 2 nja ku milioni 2 ngenda kuwanga milioni 2 n'ekitundu buli mwezi okimanyi era n'abasajja okimanyi era kati abakyala bamakamba bulire era n'abasajja bateekawo ezo orders musimanyanga sigale ewaka ngenda kuwa milioni 2 si bonna nti bakituukiriza agenda kikolako omwezi gumu ogwokubiri ogwokusatu jukira omukyala buli lwotule waka nga toyinayo ebintu like bikufuula busy exercise gendako mu gym kugendako mu bufo obusanyusa omukyala n'osanyuka weesanga nga n'endabirirayo etuuka ne abadde kagundi emmera nti osula mu busuuzi ate muno omwami yagamba agenda kusasula milioni 2 otandise okuva mu shape entuufu gy'olina okubeeramu ng'omukyala n'ekyokubiri Sokolika Andrew lwaki omusajja oba okwana omuwala ekiteesawo dating abaana bawala kamba buli muve ku baana abasajja b'e Kampala abayaayi mbusimanyanga nze sikyasupeningira ssente mu dating aba ayagala kukwata mu bukwasa atambula agende Andrew nga ddala omwana wa munno omwagala nga temunnayita bawala balungi nti bayaayi ng'omwana wa munno omwagala lwaki tosooka mu datinga omanyi omuntu kubanga Andrew omanyi ti omuze tegwekweka but omanyi ti omuze tegwekweka yes Andrew bw'oba oyina empisa embi I swear to God mu myezi egi Andrew mba mmaze okukulaba empisa zo zonna embi Shakira nsobola okweka omize gyange sina mu myezi 2 Andrew woba ogamba myezi 2 lwaki kiri nti osobola okubeera n'omuwala emyaka 10 nga tonamukuba mpeta ne muzaala n'abaana 2 omala omukuba empeta relationship nekomao. What happens? We've been together for the past 10 years. What happens? We've been together for the past 10 years. Lwaki wano wentadde kempeta kati things fail. And we've gone through turbulences mu myaka 10 egyo. Andrew, gwolowooza nti okumala okuba mukyala empeta kye kimwefuuza. Andrew omuze ogoteguba muze gwe. Ogoteguba muze gwe. Kati wano omuwala abasajja muyina ekintu kimu. Bw'omala okwanjula omwana wa munne ewaka, gwolowooza nti kati kemutaddemu ssente, nawe kennyini weerabidde nti ogenda kukyusa mu mpisa gy'omuyisaamu. N'oyagala otunuulire reactions ze zaakuwa. Gwe zizo weerabidde kasita mmaze omuwa ssente shia. Ne bwe nnaakola bwe nti ajja kikola. Gwolowooza ani gw'ogenda obikola bigumiikirize. And so? Omukazi omulimu gwo ki in a home? Togatika bintu bino. Relationship is what? You to submit. The word is to submit. Mu Luganda bakyogera kwewaayo. Of course nja submitting nga nati togenda kummanyiriramu. Kicho ita akamanyiro. Subhanallah. Kicho ita akamanyiro. Andrew. Tubadde mu maka. Okumala emyaka 10 nga bw'ogambye. Tuzaliddemu abaana tulina abaana basatu. Andrew oze okyadde waffe mbaana abo bameka basatu. Gwolowooza mu period eyo gye tutambuddemu obali tolina byokola binyiga naye nenkireka ng'omuntu. N'oguma. Neŋŋuma. N'oguma ne tugenda mu maaso. N'onnyanjula. Ne tuyingira omwaka ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi. Ogw'ekkumi n'ogumu ne tukola embaga. Webale nnyo. Wali wonna nzize nkunyiiza londeka n'ogamba ne tugenda maaso. Ne tuyingira emyaka 10. Ogw'ekkumi n'ogumu ne tukola embaga. Kati nenkola ekisobyo kye kimu. Si kisobyo kye kimu. Andrew si kisobyo kye kimu. Omanyi nti Andrew omukyala akugumidde okumala emyaka 11 mu kugumira okwo mulimu ebizibu by'okuba nti mwenda n'okwenda ku mikwano gyabwe ne bakimanya n'asirika. Ne ku bannyinaabwe. Ne ku baganda baabwe ne basirika. Bya bulijjo naawe. Nga bw'okiyise kya bulijjo ekitegeeza wamala okunnyanjula si kye kigenda omanyi lwaki bamuyita mulamu. Shakira muganda wo mutowo ekimuyisa mulamu
mu nkola eri ey'edda nti gwe wagenda ng'okuzaala ng'oli mu ddwaliro oba gye bazaalira omwami teyabeerangayo mu bakiyita musanya gye muzaalira kale kati omwami okubeeranga ewaka bayinanga okusigala nga bamuwuliza omukazi wemala nga okuzaala n'agenda ewaka bamunyige bayinanga okuwuliza okumukuuma nti omwami gy'ali muki mulamu kati ani yalinga alina okubagamba basiwereza ono omuwala omuto ajja bagamba nga awo gy'ali mulamu munono oba muzina ezaffe engeresi ennaku zino kuba si kyakakati ekigambo mulamu si kya leero si kya luyaayi wamma njagala mutubuulire baswiti kakati kyova olaba duno olugero siruwulirangako nduwuliriddeko gwe Andrew Andrew brada aba takiwuliranga wali akiwuliddeko bwenzi bwe bubatawaanya mulamu musajja kyotasobola kutuulira wiiki emu bagende banyiga oba bbiri anti wuliriza omwami asigala afunctioninga kati ono omwana nze ndi kuki muto anti gozadde olina kawe nze sigenda kubeerawo ebbanga eryo lyonna anti oli omusajja alina osajjalaata okimanyi ekyo kimanyi tetujja kiki omusajja alina okusajjalaata kyekiyiso ly'omuwala ajja ankuume mukunfumbira kino okunkuma nga mulamu nga alimu also functioning physically functioning ki physically kyekyo mpusa nti gyali mulamu mulamu gyali mulamu okunkuma ndi mulamu kati okulya muganda wa mukyalawo sikifya ayina okukuuma ebyo byonna mubaddenga mubikola ng'omukyala waali tomwanjulangako newaabwe naye nga bakumanyi nti gy'oli era ye taata gundi taata benayo oyo tajjangako kwanjula naye nga bamumanyi ng'omukyala waali nga takiinaamu ki muzibu omaze okumwanjula Andrew otandise embeera za kati nekyo kikoze nsigadde nkomawo ekiro mama gundi nekyo kikoze kati lwaki omuntu atuuka okukola bwati ne bwati luli bali tonnannyanjula nga tobikola just because olw'okuba nti otaddeyo ssente ewaffe zolowooza nti nnyingi kati otandise okulaba nga nkola binene nnyo n'ogattako ocrazinga voice yo nedda nga n'abaana ne baba weebali tokyayagala kukola ki mumulerabidde okutunuulira abaana issue eri bweti it is the women that feel obadde okimanyi by the way abasajja okukola emikolo ffe tetwagala nnyo kyova ne ku mikolo egyo totera nnyo okulaba musajja nga atijja yenna ali bwati oteraba mukazi yenna women ku events abakazi okukola okwanjula oba okukola embaga for them they are trying to draw a statement ku kyalo oba mu bakyala bonna abaliyo balikola statement nti nvudde ku lujja bankubye embaga oba bampasizza kukola statement yet for abasajja it is courtesy nti omukyala wange kangenda nyanjula bantu oba kamuwasa muwese ekitiibwa and that's it naye mwe you want to make a statement olagente kati omwami wange kati ageza mu kusangeko tobalaba ku kwanjula bulijjo ennyimba ezo ezirumya obuwala obadde bumwegwanyiza buna bukimanye abo abasajja era already babeerayo ng'agamba laba nnoono omusi kati kino alaba nga kisobola kyenkoza alaba nga kisobola okunnemesa era tekikulemesa tekisobola kuwasa omukazi nti mbaga nti kikulemesa okwenda naye gwe sookoleka enkubuuze Andrew koyi ensonga bibanyiiza ebiki kati gweze gwenza okwanjula omuwala n'afuluma gye bannange ng'ayina bali muka kintu ekyo naye ndowooza si buli muntu muti malaaya bw'okwata omusajja n'omukazi omulala n'omuyita oli omumalaaya no oli mwana wa muntu naye nga gwe oli omwana w'omukyala okitegedde malaaya ye muntu eyetunda kuba omusajja wo teyagenda ku street n'amugula abula naye yamukwana nga gwe yakkwana ng'alina ebimusikiriza okitegedde n'amutwala to bed toyita mwana w'abendi malaaya ye muntu agaba sex with the transaction akuwa sex n'omuwa sente Andrew bw'onkubira essimu n'enzija golowooza mba ngenda kutambuza mba ngenda kusinika manyo n'owa boda nvuga ndeete oba emmotoka ngenda giteeka wali ku of course era ekinkubisa essimu nti nze nkolera waka kati kankubuulire Andrew kati leka nkubuulire kino kyemutannaba kutegeera lwaki abantu bakozesa engombe gamba nti abakyala buli omu malaaya mu ngeri Andrew sobola okubeera ewaka gwe omuli mwami wange kulinamu n'abaana tusobola okuba nga ekyo tulina engeri gye twesanyisizaamu n'olekawo akameeza ekikiba ki ekyo ky'obulise it is responsibility
it is responsibility omusajja ino okuleka akamezi okuva ku mirembe gy'abajjajja baffe abantu balina okulya ewaka. You're the breadwinner. Omusajja gwe breadwinner, you must leave man at home. Mbukati omukyala w'abamalaya, mama w'abaana bo bamalaya. Kati obiruta oba kikunyonyole nti okitegeere. Nedda. Lwaki ndeka ekigambo mwe mukikwata obubi. No, it is you. Teriyo malaya. Malaya ye yetunda. Buli mukyala yenna malaya mu ngeri ye. Lwakuba ennaku zino nti bakikyusizaamu kati abantu abasinga badda online era ne bakola website eyo. Waliwo website gy'ogendako kati abo nabo ba website gye bali. Waliyo nange Andrew nganze mu apartment yange si mu ngendo kikolera. Nenga Andrew okimanyi nti nze nzija mu guggwanga. Nti guggwanga. Oyo yetunda. Andrew nankubira nangamba munna. Ate bwekitegedo yetunda. Nenzija n'oteeka wali akange ne guggwa n'entambula. Shakira oyetunda. Nakunyumiza mukwano gwange. Ate gambye gobadde ombuuza mbu lwaki abawala bano bonna lwaki abawala like lwaki tuyita abaana b'abandi bamalaya olw'okuba nkubuuziza nti ddala omuwala ojjota ku mbaga ya boyfriend wo ng'okimanya ze kwanjula mukyala we oba ki anti kiri bwe kiti ekyo baba bakiyita batya how do you call that? Shakira, is it true that me and you we can decide to have sex just casually just onyumirwe? No. Linda, Shakira, is it possible? That me and you. Of course, kisoboka nga tudde wansi ne tutegeeraganya. Gwamanyi ne bawo nzamanyi ne mukazi but tunyumiddwamu just casually. Kati ngenze naye ku mukolo gwa mukyala wange tugenze ku kwanjula. Ofuka malaya. Hala kusawanga munano nabo maliriza. Oba mwenda. Mbadde tuli kuki? Yes, unze. Mbadde nkugamba unze. Just casually we can be having sex, me and you, casually. No strings attached. Yes? Lwaki ate wengena mboto ofuuka malaya kati guwomperekerako kitegeeza toninaako buzibu ati wuliriza mukyala wange tomuyinaako buzibu you sleeping with me mukyala wange tomuyinaako kibuzibu kati guwomperekerako tekiba na buzibu anti kati ekyo kitegedde njagala ombuulire naye wakuba oliye wakitegeera omukyala wange gwe tugenze okwanjula ye wakitegeera it's a different statement naye nze ngenze naye kunyumirwa lwaki ebeera different statement leka nekirala nkubuuze Andrew kati oyo omuntu aba mu category aliwa is she your girlfriend? No, she's a friend your with girl lover? She's a friend. Just a friend. Just a friend with benefit. Jebiri nabyo. Bya buli. Wane Kampala. Tuli munyonyo, what are you saying? Bya buli jo. Goes with the benefit bachali. Bya buli jo. Tochikolangako, tochikola. Toina muntu nga mwejjamu just for just. Nanchali muto lulindo woza bankwatanga squeeze. Maje, si bya buli jo amma. Bankwatanga squeeze. Na bya buli jo. Isia. Kati ezo principles abaana abawala abalungi ze batambulirako mmwe ne mulowooza nti ate tebakyatokalubiriza anti kati omanyi lwaki Andrew ogenda kujjanga kimanyi oyagala just kuyita mbuyisa ogende by the way nkuteeka awo ndaba obwongo bwo kye bugamba era lazima bugenda okukomekerera nga bugamba ekyo obadde oyagala kuyita mbuyisa ate nze njagala nnyo omuntu najja n'atuuka n'aŋŋamba guggwa nyamba guggwa nkwagala naye walinakuwana tekijja kukkirira kankunyumize kino true story twali ku ssomero ku happy hours ssomero liri eyo kazo ne twali mu senior 3 oba senior 4 either senior 3 or senior 4 kalina omusomesa nga alina omuwala gwayagala omusomesa yali wa math sijja mwogera ninnya bamanyi bayinza omumanyi naye n'akawala kera yayagala mu klasi yaffe nga tukimanyi fe abalenzi n'abawala abamu like tukimanyi omusomesa yali mutoototo no nga tunyumya n'omusomesa ye akamaliko anti ngamba okuprovoking ne mugana ne mukwana kakazi kati yatugamba akamaali kange mwana nze byange bya true love and true love waits. Those were his words. The true love waits. Era omuwala nina okumulinda amale senior 6 amale okusoma then tulyoke tukole ki tulye biki oshegedde. Now little did he know nti ebyana bya senior 6 byo byali bikola ki yali mu true love waits ali mu principle era naye sisiga bikola ki nekate tumugambe nti muzeeyi bino byoliko oli mwana eri okumala lubugo lubale ki mubbe so nti that principle oyo tebitakola ki wabitagenda oli bitakolera mu principle no mulavu tebijja
Tebija love by the way love to vary but inakuflowing natural. Anti kati olaba mulina ekintu kye mutaddewo essaawa zino Andrew nti omwana Febani. nti abasajja. Anti kati twogere essaawa zo tuli mukyala na musajja. Njogera kye mmanyi abaana abawala kye bayimirirako ne bagamba nti nedda. Bawala kyabayaayo oba abantu balamu. Bonna abantu balamu. N'omuyaayi alina ensonga ze lwaki akiteekawo bw'ati n'akifuula omuyaayi. Mumanyi nti mwe mutuletedde okubeera nga essaawa zino omwana omuwala gyewo ng'ayinamu akantu ke n'agamba kigayi kyo wentuuka ngenda sooka mugamba aleeta ebyokunywa. Bw'amala obbireeta mugambe nze tebankwatako. Omanyi nti ezo techniques abawala bazikozesa. Nti nze Andrew togenda kunkwata nga tosoose kukiyingira ekinaabiro nga nkulaba. Nti w'ositukira Andrew ogende mu kinaabiro ogenda okudda ng'omwana amaze okukulunga wala. Ataddemu ki? Ka sleeping pill waba akuyambye nga kakuwadde. Ate bayina buli obukwatirawo. Nti nenengo eri nenebaka. Weebale nnyo. Nakola kyo. Nakuchekera. Ate akuyambye asobola okuchekera n'ayitamu n'agenda. Omulala asobola okutekawo ne weebaka naye ne yeebaka n'akeera ku makya naga ngenda kulabisa mukwano wankozeseza nga tokyajjukira na kujjukira kyeki abaddewo. Anti kati ebyo byonna mwe mubireetedde abaana abawala okufuuka abayaaye kubanga Andrew muyina kino abasajja balina kino ekintu ekigamba mbu omuwala omulungi kati bwe ntunuulira gundi oyo nga bwe mmulaba ateekwa okubeera ng'aliko enkaayana nnyingi nnyo kyokka ate njagala kuyita mu buyisi kati omugezi muyite mu buyisi n'ojja ng'omwana ye gwe kyobadde omulowooleza ate si kyali. Yesinga essaawa ezo omanyi nti waliwo abasajja Katonda be yawa omukisa n'asanga omuwala omulungi ng'amusa mutegeti wennyini tayinaako muntu yenna tayinaako nkuwagulo tayinaako ki nga gy'abadde bigaanye kubanga bigaananga nga bulijjo okitegeera n'omukola ebyekiyaayi. Naye kati ku ffenna ani ku mukyala n'omukazi ani muyaayi? Era of course omusajja gw'obeera omuyaayi kubanga omwana omuwala bw'akugamba nti munnanga nze mbadde saagala musajja agenda kujja mpite mu buyisi njagala kino na kino bwekiti ogenda kukkiriza kubanga olowooza kinnimba kyagala mmalo kigwamu abasajja muba mulowooza kati ono omuwala waali ali mukunimba ayagala kimalo gwa. Njagala okimanye okuva n'olwaleero abakazi be basinga obuyaaye ku nsi eno when it comes to relationships because omusajja okwenda yetaga first of all to have his wallet heavy. Ebyo bifu wuliriza anti ngiza ku justifying omusajja omwenzi taliiko ebyo wuliriza ate omusajja omweyo teri mwenzi nga mwavu tebakikulimba ne wabavuga boda ne wabasindika kigaali era wamala osindika ekigaali n'okukakasa nti kanfisewo gineta 5 oba 3 oba 2 ja kugenda kuwa muwala okitegedde teri muntu ayenda nga talina sente. Grades ezikyuka nti ono ayendesa milioni 10 lwayenda spendinga milioni 10 ono 2 ono milioni 10 ono mitwalo 10 grades ezikyuka but omusajja yenna okukola obwenzi they must have money. Gwe tokimanyi nti waliyo abasajja abajja Andrew nga azze ayagala mulundi gumu kuyita mu kutambula genda but they're going to anti oyagala ate yasinga otekamu nnyo kubanga agenda kugamba Shakira njagala guggwe sagala kunyumiza story nina ebyokukola kwata emitwalo gya 2 guggwa Lwaki ntunuulira? Labayo omusajja alina okusooka n'ateeka ssente mu nsawo. Wamala oteeka ssente mu nsawo n'alowooza ku kibe mugenda okulya nga musisinkanye. N'alowooza ku ruumu gye mugenda okupangisa eri ludda wa we n'amutwala ku Serena teguggwa kamutwale wa ku Georgia kamutwale ku Alexa guest house. Mina nabirisooka nagamba kangende ku Alexa guest house. All that is money and kakati balowooza kamale katini omukyala ye aliwo kujja buzina atekawo buteesi okitegedde naye omusajja kitegeeza waaba talina ssente omusajja alina waaba talina ssente tasobola kwenda alinda lwanaafuna ssente n'alyoka akola ki meanwhile omukazi ye teyeetaaga ssente ye bwe bamuyita akola ki kakati agenda bugenzi gwe bw'olowooza omusajja alina okulinda paka lwanaafuna ssente n'alyoka ayenda gwe bw'olowooza lwaki kiki ekirala kyobadde osuubira ku mukyalo okujja gwe kiki ekirala kyobadde osuubira omukyala like
ngabona ogambye nti omukyala yajja buzina akola ki n'ateekawo n'agenda kye kisinga bwe kyobadde osuubira omukyala kyoyagala akuteekerewo ate inateeka ati era kyekyo kyekyo kubanga era kyekikusasuza kyekikozesa ssente anti meanwhile unze between point A and point B we nina okunoonya ssente ntuke ku point B ngende omukazi yalinawo points mmekaawo zakyamamu ye wano already ye aba atambula agenda wa left right and center nze nga nina okulinda paka lwe nafuna ssente ntuke ku point B ndyoke mpita omuwala gwolowooza nti abawala bonna bali awo buli kaseera nti nawo point gwe muli lwaki bwolowooza eyo mentality gye njagala okujja mu basajja gwe lwaki olowooza nti buli muwala yenna ali eyo nedda mukwano omusajja asooka kulowooza ku action eyo gy'agenda okukola money. No, we are not after money. Nchenjagala n'okugamba ekiremesezza abavubuka b'ennaku zino okufuna abakyala abatuufu. Mujja mitwe gyammwe muyinamu kino nti omuwala yenna oba mulungi oba mubi ateekeddwa okubanga aliko layini y'abasajja abamukola ki? Mwe mulowooza nti abawala ssente zonna ze balina bazijja mu baki? Ekitali kituufu. Mbuuza kitya? Abasinga yes bakikola. Naye si bonna nti Andrew bakikola. Kino kati njagala kigamba omuvubuka ali eyo ng'okooye abawala abayaaye, okooye ebintu by'okudingisa, okooye bino. Okitegera Andrew. Lwaki tokkiriza dating ebeerewo? Gwomanyi lwaki Abaganda baagira ne bagamba nti omusajja ng'oyagala okufuna omukyala omutuufu eyo ebbanga lye mumala nga mubondinga jangu how are you tubintu byako kalanchi lwaki omuwala ategeera bw'atuuka ku dating nga mutuufu akoya abasajja abayaaye abamukozesa golooza lwaki mwogera ng'omuwala asirise tayogera kati kankuddemu bwenti as an experienced man ayiseeko mu bantu experienced ayiseeko mu mbeera ez'enjawulo n'ezendabye nze nalirowoozezza nti omusajja yenna oba mukazi yenna yalibadde submissive mu nsonga bweti ekitutwala mu kudatinga is to create rapport and bond okitegedde but how are we bonding ya kunyumya bunyumya anti Andrew labayo oba bonding erimu obuzibu abasajja bwe muyina abasajja mukwana mutunuulidde sex mwe ne mubanga mutunuulidde ki kati anti Andrew kati essaawa zino twogera ku kiri kye mugamba nti abawala abalungi bayaaye abawala balungi ekibalemesezza ku nzija kino na kino principles zaffe mweze mugamba nti lugezigezi nakajanja ffe bye tutunuulira ate mwe gwe tobiraba kubanga gwe olw'okuba olaba omuwala omulungi alabika obulungi ekiwala kyeru amabina geego kikola bwe kine bwe kiti olina wootegetinze gwe woogambira nti kati kino oyagala dating esooka Andrew nkugiremu awo nga sikumanyi kyokka oyagala mukyala gw'oteeka waka ekisooka omuwala omulungi bamuyitamu buyisi lwaki mulowooza bwe mutyo taba nakiddako kubanga ne wonoolemezaamu omwami oyo atuddeawo ku kamera naye agenda kujjaamu ebakeko n'oli so olina kulyako tayimu yo gy'olidde oyitemu gumu 2 3 yitamu kati ensonga lwaki abawala abalungi kubanga kizibu nnyo era n'oyo omuwala to come and settle with a man ate era n'ekiwa because omuwala amanyi waba mulungi tolina ky'omugamba amanyi nti nemba musuddewo ajja agende wa Alex ajja agende wa Wasajja agende wa Simon agende wa Davido okitegedde we batyo nti kuba yemanyi nti ki mulungi alina amafiga alina biki so kakyuva n'abasajja naye agamba wayi naye kandyeko kyange mpitemu nange wayi kandyeko kyange mpitemu kati neweesanga teri musajja awasizza muwala mulungi kati kweyo ensonga ku point eyo yennyini nga tonnavaawo omuwala omulungi nammwe abasajja ani abaali mu kuzannyira ku munne anti kuba muwala ate mba nkuzannyirako nti obulungi bwange bwe bukuzannyisizaako kinakugambye omuwala what you do get hold of this guy you feel kati let me close with this man togenda sobola kubeera close kuye kubanga Andrew ye mu mentality yazze ng'agamba ayika abantu bangi nange ngenda kulyako bulya ngende teekawo embeera emulaga nti omwami ono tagenda kukola bukozi ekyo muteerewo embeera nti ssebo nze jozze ebyange si byakulyako buli nze am a serious person tukirabira ku bikolwa ekisooka Andrew tukirabira ku bikolwa byoteeseewo nakunyumiriza omusajja wange waliwo gayi gwe nakunyumiriza yabadde n'omuwala n'atuuka nga bamaze okuva mu kikolwa n'atuuka okumuwayo ku ssente omuwala n'agamba please don't give your money, I'm not interested in your money naye nga bakoze ekikolwa banyumiddwa bonna ne gayi n'amugamba please have this money, you can use it your upkeep. Omuwala n'amugamba no
what ozo omusajja gwe kye kikugira mu bwongo weewunya kuba abakazi bonna mukazi kiguwa ssente Andrew nazigana kubasajja nga bwe bamanyi mukazi kiguwa ssente nazigana nino we muwala ssente mugamba nga mumaze ekikola noga oh this is your transport or this is your upkeep please keep no mwaye ekyabiri oba muwadde ekyekumi nagamba no please I have please keep your money nawe olaba nti kizibu si kyangu muwala ku kiti muwala iza kati sokoleke Andrew oyo gwe muyita omuwala omutuufu oyo omwana ebirowoozo bye bikyuka oyo omuwala ebirowoozo bye bikyuka because everyone is just milking a man n'omuwala ono ati toli muwa mitwalo 2 oba mutwalo naye okuta emitwalo 2 oba emitwalo 10 please this is your upkeep muvudde mu kyogo nagamba no omusajja naye wesikamu nogamba no naye mumanyi nti kati level y'obuyaye kwa mutuuse y'amaanyi Andrew oyo omuwala gw'oyogerako tutunuulira abantu mu nyingiza ey'enjawulo ndowooza ne mba nkyogera omanyi nti abawala gye tuli naye buli omu alina ennyingiza gy'ayingizamu ate obwala obwavu businga kati omwavu ki ekimukwanisa Andrew of course era ogenda muwa ssente yatambuzizza ssente ayinamu ssente ze ntono akakozesezza koze ka make-up ajje ng'akulabikira bulungi era nze saasira abaana bawala bakyakola make-up lwaki obasaba transport I don't know why you people by the way osaba transport ng'ogenda omusajja kisinziira kati naye ng'omusaba sokoleke ebyo nga tubitadde mabbali bwe mba nzize neevuga gwe kyogamba ninayo tanka wengenda ne bakwata oluseke ne balunteeramu ne bagayiwamu no kiri bwe kiti omuwala okujja nga yovuga first of all is value kasa mwatuterawo eno embeera eraga nti buli muwala yenna muyaaye gw'osuubira nze ninayo omuti gye nzijja negenda ku shell ne banteeramu amafuta ga bwereere by the way kino kankikugambe ne bw'oba oyina emmotoka ng'ogenze w'omusajja okumulabako n'ovuga n'ogenda n'omulabako ne mukola bye mukoze n'atuuka okukuwokyayo kasente zigaane buli okkiriza ssente ezo kitegeeza mukoze transaction vuga amafuta g'ogende osisinkane eggayi w'ennansana omuwala ng'olina emmotoka vuga emmotoka yo oba weewole ku muwala munno genda olabe omusajja mukole bye mukoze munyumirwe mutuuke okuvaayo omusajja abeeko kyakuwa omugambe no naye nga tolinaamu ssente there is a level or there's value attached to that very high profile value that is attached to that omusajja agenda kujja mu bana abawala aba bulijjo baasanga akuteeka ebbali agamba ono simulabanga omuwala n'avuga amafuta ge in the end you're going to reap big because already akusitula n'akujjaawo wakulemeko nagamba no this is for your fuel no it's okay but muluka mulimu amafuta nataddemu amafuta okitegedde no that's fine I can provide kikwongera value n'omwami ono abadde agenda okuwa ekyekumi oba ekyabiri bikyuka byonna n'akujja mu kyekumi mu kyabiri n'akuzza mu kakadde oba n'akuzza mu 5 okitegedde because weewadde value naye abawala bakuyise mbu siina ki mbu send transport me I don't send transport man. It depends ku muntu gw'oyise lwaki oba oyagala abakisajja bonna the problem is you women muwa buli omu access to your life Shakira wenkuyita amanyi lwaki abaana bawa access ku bantu abo mu bulamu bwabwe atuliza wenkuyita mwanonyo mwagenda okujja omutuufu kati Andrew nzize nga gw'olinamu kiri omwana omulungi bayitamu buyite ne batambula ne bagenda atuwuliriza kyenkugambye kyekyo kyokoledde omusajja oyo akuyise jangu ewange of course si mwannyoko nti mugenda tuukayo munyumye ku ntalo z'amini mugenda kubaako bye mukola kye nakugamba nti what happens after that action is what it can help you very much to know the kind of person you're dealing with. What you do after having a sexual intercourse with a man is very much pivotal to your future relationship with this person, this man or woman. Okitegedde nti ebikolwa after byebikolaga kati omwami ono oba omukoledde kintu ekyo kitegeeza naye ayina osetinga nawe osetinga mupiira gwo ekyamaze muze toyinaamu kasente naye olese omusajja omusetinze nakaba era agenda kukubira nkya watuuse bulungi naye okukola mulimu kyamu naye nina akagundi kange nkolako omwami ono agenda kuba push tatuukako ne ku mulimu gw'okola oba olina akadaala oba olina akabotiiki oba otunda ki agambe naye omwana ono ku kye yankoze ebizinesi ekanjongeremu akasente bwe kati okimanyi nti ofunyeemu more times
than walinga kwadde 10 ali ekyo si kwadde buli musajja nti asobola anti okitegeera kati dogenda ku buli musajja Ekyo si buli musajja nti ajja kukitegeera. Bulisawo katini first of all omusajja wako approachinga oh hi Shakira how are you hey you look good and can I have your contact please we talk later ombuze we talk about what we can talk here then olabe watamwa omanye ono abadde agala kukola ki kulya buli no anti omanya okay no more short no mga okay it's okay nakubira let's meet when you meet owulirize emboozi yanyumya ki era osanga omusajja oyo anyumya no sense ng'otayagala olaba anyumya ebintu ebizimba genda naye mu maaso then toddamu ku meeting anyone else why do you give more men access to your life get that one man see if he's talking sense if he's giving you future waba projection like you can really see you can really see nanti omusajja ono tegeza abasigadde bonna tekako ki kati mu era nsonga nze eyo omuwala ennamba n'atagimpa omuwala oyo aba asazeewo takirabye takulabamu kiddako okitegedde newabawo ku ennamba n'agamba gayo nayinza okubamu ekiddako n'akuwa obudde kakati oyo omwana wedda gwe twogerako Andrew nti Andrew nkwadde ennamba yange mbadde nkimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono ayinza okuba alina ekiddako nentuuka Andrew ngozze nakiri ekigamba nti kati olaba era ne wennamukwata ne muteeka ewaka era agenda kumutawaanya ne wennamuteeka ewaka era bagenda kujja bamutawaanyizeeyo ne wennaakola bwe nti Andrew olunaamala okufuna ky'oyagala bweppa wangamba delete and do what you block and delete ati obatolaba kiddako kakati mbuulira Andrew abaana abawala mweye ensonga okufuna omuntu omutuufu agume buli ajja ayitewo buyisi buli ajja amuyitenga mu buyisi agende lwaki wa access abantu abangi kiri bwe kiti kati Andrew okinkoze ekyo by the way let me tell no you blocking this and no deleting and no game by the way let me tell you n'omulala agenda kujja akola ekyo kyekimu ky'okoze kankubulira ekintu bwe kiti from today njagala omanye nti that men have never wanted to play sex with women really worldwide kamaleyo seriously but men need sex to live a better and healthy life be batono enjawulo gitegedde boyi wange be batono abasajja be batono abo tebaagala sex wabula abasajja beetaaga sex to lead a better and healthy life emotionally kyekikutwala ku gundi olwokuba oyagala better life kati no and healthy nze nkunyonyodde era oba oli eyo kati abasajja twetaaga ka sex ako katudrivinga bulungi n'okkakkana ofuna omwana akamanya obulungi sijina emiyaayo ofuna omwana akabanya obulungi ka sex ng'omwana you should meet Sumaya we need that thing naye okuzzayo emabega wali eri ekyamazima omuwala omulungi atiisa tobeera sekiwa ekyo kintu kibi nnyo ekyo kintu abasajja ekyo kintu kibi nnyo tobeera sekiwa nti wange nja mubeera abaana abawala abalungi okufuuka bamalaaya to the extent nti kati ne sex owaabwe okumufuna oba okumutuukako obutuusi waali ajja kwetaaga miliyoni ezi omutuukeko kubanga akimanyi ne bwanajja n'abikugamba Andrew nga tunaatula nenkunenega mune Andrew yes waliwo kino naye njagala kino gwe mu bwongo obwo oba olina kye wazze nakyo ky'olina oba edda kye ndi mu kugamba mumuletedde abaana abawala okubanga tebakyajja mu bifo mu bye mulowooza nti ayina okijjamu naye lwaki takijjaamu anti olaba wali abawala abalungi abasinga abalungi babeera basiru abawala abo abalungi abalina figure they are brown they are very daft they are very very daft I've met quite a number of them babeera basiru talowooza n'omuteera ekintu ku mmeeza bwekiti and you see how they think by the way okunyumya n'omuwala oyo omulungi oyo nomugamba naye otuba tufunye miliyoni 100 olowooza tuyinza ku sente zino kuzikolamu ki nekitugasa like ne facial expression gy'oteekako okulaga nti oli mwebuuzaako like
you really want our opinion, towards that question. Omwala nagamba nze natandika okuvevinga look at this food. So nomanya nti kati closing ati abawala bana abalungi abemulisa tebalina magezi. Ojukira omwala gwe nakolaze yakola biki oyo gwe nakolaze tebalina ki talina magezi but olumulaba abasajja bona bajja simba line washitegedde talina ki talina common sense era oyo ex wange kyovana mukola ki ne mukolaze omuteeka awo ensi yonna ejja kusimba ki nakati era ensi esimba line washitegedde ne talina ki ne bakugamba nti no tulage boyfriend went wuno omusajja wuno taliyo naye tulage line abasajja bali omwebakako bayitirivu olw'enkuba nsonga nti she is so attractive otambula nayo vimba but brain wise talina gyakola ki yeta tefa abasajja ebiseera bisinga kyova omusajja oteekanga nnyo ssente mu nnyumba omukyala n'azirabako omukyala bw'alaba ku ssente ezo birowoozo bijja n'agamba naye tata gundi n'olya thoughts ze tata gundi nalirowozaamu engeri gye nsiiba wano ewaka oba buli obudduuka bw'owalinza okubaako kyentandikamu oba nsobola okukolamu ekintu bwekiti ne bwekiti kuba ndaba nnyo olwo ssente zino z'otereka wano eno tujje tuziteekeko mu kabizinensi ako engeri gye mbeera ewaka wano eno nsobola okukolamu oba naakugamba naye nalibadde njagala okukola bwekiti ne bwekiti tufune omwana oli mutowo ajja atutuliremu nga wempinsike akasente naawe woogire n'oli omukyala ng'alina ebirowoozo ki ebirowoozo ebizimba oba mukyala naakugamba okimala oli omukazi asooka okugisa ku mulimu gwo naakulaga there is future somewhere there mu butuufu wena mwe tulayo nga waliyo future ne mu investinga your time and money in that thing and it works but abawala abalungi balowooza kimu sex yamanyi nti omubiri gwange gujja kunfunira kyenkola ki kyenjagala kati ensonga nti buli musajja ayagala kuyitawo nange kishakira ekyo kangene mpiteyoko naye kampitemu because tali sure nti anaakusigaza because ne Akram akulaba Davido naye akulaba wasajja naye asimbye layini okitegedde Faizo naye alengera ngenda kunonya ku bawala abalungi abo balina ensonga zaabwe nabo lwaki ndowooza bakola bwe bati balina ensonga zaabwe lwaki bakola bwe bati no they are just si buli muntu yenna nedda si buli musajja yenna nawe dikunyumirizayo omuwala omunala kuba walaba gundi eno yali ayinza ajja kwetegeera this is a girl that I moved with and she would earn like for how long for no si mukazi wange kyali mukazi wange but this is someone that would earn almost $1 million per day. Almost $1 million per day. But where is she? She couldn't invest the money. Ni yalinga yakimanyi her body kuba buli amulabangako ngoino okusika mandi buleki buli amulabangako okitegedde so obasajja tefu tulaba nnyo nomanya omuwala ono alimu ku magezi ontalimu ku magezi kyena kugambye oli omuwala gwe nakumiza kyali wange gwe yabadde naye omuwala bakoze buli kimu omuwala yetaddemu transport yetaddemu buli kimu ne mutuuka n'okugenda nakukolako service yonna buli nagamba no I don't need your money service muja omuwala oyo gayi wange yamutadde mu level endala oyo muwala wanjawulo omuwala mu era muteeke somewhere gwomanyi nti waliyo era omuntu asobola okujja n'akuteeka mu target zinakusetinga wakwagalira first time n'akikola second time n'akikola ng'ogwokusatu agamba nti gayi ono kamutunuulire ndabe kikyasobola okuzzaako kyokka ate byonna mbyogedde maliriza nkugamba nti abasajja teri musajja atayena n'oli bikola byonna n'oba n'amagezi agasembayo endeewa Kazakhstan ne Russia compared where nga gwalina amagezi agazimba omusajja era omusajja tujja sigala nga tutambula nga twenda kyo kiri kyabatonderwa nga abasajja kati njagala abakyala omusajja yeyeekomako nga ye n'agamba no kambere ne Shakira bange onambeererawo bambi okitegeera naye teri kintu kiyinza kustopinga musajja from bwenzi teri musajja ayinza kustopinga bwenzi kabere pasta kabere sheik kabere imam obadde okimanyi nasisinkanako pasta wange edda sikati myaka waisayo myaka nga 15 nasangako pasta wange ngayengeza omuwala mu lodge pasta wange big pasta bw'obala basumba 10 mu Uganda naye muntu alina omusaayi bw'obala basumba 10 yeso koleke kubuuzi anti sibimanyi nnyo bapasta nabo tebakkiriza kuba n'abakyala
musumba ino tekikirizibwa olina kuba na mukyalo ogwo paka lwolifa oba yoyo nga bali bagenze kwesanyisizaako wala naye kyekugambye nti no omusajja naturally is polygamous omusajja mwenzi 24 hours nasanga pastor wange 15 years ago netwetunulako ne mugamba musumba jibale nakamba ugamba otya nga lina ekiwala yakikutteko bwati nga bayingira lodge nengana nemboza nanyine hotel awo ku Dowinton omusumba yewe abanda baso okwetegeera nembuza nanyine hotel wansi wa parliament nembuza nanyine hotel kubafe we twalitulira nga company nemumbuza ne wagure waliyo conference rooms waliyo offices oba conference rooms nemugamba nagamba no katenga naffe twalitusulezeemu ko mwezi mwe hotel so nga njagala kakasa ddala musumba wadde bagenda mu meeting wadde agenda gumenya so ngeza okulaga nti no abasajja obwenzi naturally within the DNA of men. Kati wano wennyini abasajja batuddeyo nammwe abantu abatambuza ebigambo mbusimanyanga abaana abawala abali eyo abalungi mbubenzi mu kikomye balina ensonga zaabwe lwaki bayenda ate nga tonnaba kwambala ngatto ya munno tosobola kumanya buzito bwe yeetisse omala kujja n'obwambala n'olyoka omanye omuwala omulungi byayitamu lwaki akola bw'atyo ne bw'atyo ate kankubulire gye buva ne gye budda omuwala omulungi byonna bibaawo naye buli lw'onaaba nga tolina principles kw'otambulira buli kaseera bajja kuyita tubalya kubanga they don't have what brains kwebale nnyo wano bwoni tetubeera na kusukawo ku Shaki Media gy'ogenda okusanga program ku Shaki Media gy'ogenda okusanga program eno tuli mu program bagiyita Zuula n'omukulu Andrew Roots oba Andrew just yeah